tulabye bannange tuviiriddwako omusajja omuntu mulamu abadde talina ttabbu ku kyalo kuno atazzikawo bannange. Omusajja taliiko muta oba mukulu, buli omu mukwano gwe, wabula tufiiriddwa nnyo omusajja atazzikawo. Wabula ku by'obugagga byonna byabadde alina nga buli lwogenda gyali akuyamba nga bw'obuzze. Nawulira nti ab'ekika batandise emitimu z'olumbe era n'oteekako n'akalango buli muntu alina ekiraamo akyete mu miitingi ng'olumbe terinaako. Kanaawe omusajja teyaleka kiraamu. N'oba teyaleka oba yaleka era baba balina okukola ekirango, waleka okuba wataleeta ekiraamo ate ng'olumbe luwedde, so that buli muntu yenna alina ekiraamo akireete, waleka olireeta ate ng'olumbe luwedde. Bwe kiba bwe kityo awo kiba kitegeeza nti naffe tuba baddembe okubeerayo mu miitingi. Wendowooza tujja kubeerayo, tujja genda. Bassebo ne bannyabo mbaaniriza era ne mbalamusa nnyo mu miitingi yaffe eno. Ndowooza mwenna mukimanyi nti bukyanga muganda waffe taata wammwe nga bamulekwa abannamwandu bba wammwe bukyanga afa. Eno emiitingi yaffe esoose okulaba nti tuteekateeka engeri gye tugenda okwabyamu olumbe lwe. Nga bwe tukimanyi eno enkola bakitaffe be baagigunjaawo mu buli mwaka nga guggwako ennyimbe zonna tuzaabya ng'ekigendererwa kwe kubeera nti tetuyingira mu mwaka mupya n'amaziga. Nenkulu bwetyo bwe tugenda okukola. Kati olw'obukulu bw'ensonga eyo kansabe mutabani waffe muganda waffe ate nga jjajjaffe nga nekimuyisa jjajja kwe kubeera nti ebifundikwa byaffe byonna ebikulu byonna yaliitisse. Ssebo Mwami Katumba mbadde nkusaba ensonga eyo ogikulembere. Neyanziza taata Kafeero, nange mbalamusizza mwenna era ne mbeebaza okujja mu lukiiko lukulu, naye mugenda kusooka munsonyiwe kuba nyina abantu beesitegeera bulungi. Taata mujja kunsonyiwamuuko engeri abakyala bano gye batatera kulabikako eno. Ngenda kusaba bannamwandu musooke muwanikeko ku mikono, ndowooza mbategeere bannamwandu abaliwo. Kitalo nnyo, tumanya akaseera ke muyitamu ka kusoomoozebwa naye mugume, tuli wamu. Mukama Katonda bw'atyo bw'agera. Okuva edda n'edda tukimanyi bulungi nti nga bwe kiri mu mpya endala zonna ne mu luggya luno bwe kiri, tulina enkola gye tugoberera senga tubaako omukolo gwe tugenda okukola, naddala nga munnaffe atuvudde ku maaso nga bwe kiri wano. Tuba twetaaga okumanya endowooza y'omugenzi bwe yali ku by'obugagga bwe, abaana be n'ensonga endala zonna ezigwa mu kkowe eyo. Wano nno we nsindikira ekibuuzo eri mwenna, waliwo omuntu yenna alina ekiraamo ky'omugenzi?
Mwannamwana ekibuuzo mukiwulidde naye sirabawo yenyeenya ate ng'ekiramu ekitali tewali kiyinza kugenda mu maaso kubanga olumbe teruyinza kwaka. Ndasebe ekyo si kituufu. Olumbe tujja kulwana oba ekiraamo weekiri oba tekiriiwo. Kati singa abanga teyalaama obuvunaanyizibwa bwaffe ab'ekika okulaba olumbe tulwabizza tutya, naye ng'oddwa olumbe tujja kulwana. Ensonga muziwulidde nga bwe kiri nti ekiraamo tekiriiwo. Ffe tugenda kusooka tutuule ng'abakulu b'olujja. Awo nno wabeewo olukiiko olw'amangu ddala. Buli muntu yenna ali wano n'ataliiwo naye nga kimukwatako mumutegeeza abeewo. Kubanga alina okulubaamu. Tusobole okubategeeza kiki abakulu kye basazeewo naddi olumbe lwa munnaffe Ssaalongo olunaayabya. Olukiiko lwaleero lukomaawo. Abasigadde mbatadde okuleka bataata mu musigaleeko tubeeko ensonga zetugaayagaayamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mama, ddala kisoboka okuba nga taata yafa talese wadde ekiraamo? Nange neewuunyisa mwana wange. Tekisoboka. Kubanga taata oli yamalanga mulwadde. Nze kanyini nakwata ekkubo ne ngenda mu ddwaliro. Era nangamba tagenda kuwona. Wabula nankuutira ekintu eki. Kusigala nga nkwatagana bulungi ne bannange. Kati oyinza otya okungamba mbu teyaleka kiraamo? Tekisoboka ekyo. Mama, tekisoboka. Wamma mwate abasembayo n'omulala mu ddwaliro nga tannafa. Nze mbabuulira. Ekiraamo kirabika kirina we kiri. Waliwo akiina. Okujja kuba n'ab'ekika mpozi nga baagala kubba bubbi bintu. Naye nkakasa tebajja kubyezza. Tewali tekisoboka. Mama, ya tekisoboka. Nga nze nkyali ku nsi kuno. Tewali kintu n'eki kye bagenda kukwatako. Tekisoboka tebagenda bikwatako. Naye tugenda kusigala mu bbanga. Kati mwe n'abakuumirawa abawoza simanyi tekisoboka. Nze mbagambye nga nkyali mulamu. Tewali kintu kye bagenda kukwatako n'eki. Tekijja kusoboka. Mama, tekisoboka. Katonda yalabanze nga kwatalira. Obwedda afuulirira. Waleme kubeerawo omuntu n'omu aleeta ddaani. Ate ku lwaki? Kati balakuleeta ddaani. Omusajja wagenda okufa nga twalaba. Neefumbirwa naye n'akimanyi. Kati awo aba alina akatuma akamu kagenda okumba. Naye ate oli omuzaalamu abaana aba babiri. Otibeera. Omusajja namuzaalamu abaana abo naye bombi tekuliko we n'ogo. Kiki? Tekuliko we n'omu. Naye essaawa zino taliiwo. Ye yalina okwewolerezaako nti bange oba si bange. Essaawa zino abaana bombi babe. Kiki? Nina okufuna ebyobugagga. Essaawa zino babe. Ani gwagenda wali agenda kwegaana nti nusinze embazaala sinze nga bakuzaalamu. Talina amuwonereza gwe tunula. Omukazi nze kennyini nze embazaala nze mbanga bakati abaana essaawa zino olw'ebyobugagga babe. Bakusabire. Ekyo kirina okuggwanga ebyobugagga mbirina. Kamubabula no kakali kajja. Mbulira naawe obulungi. Nze omala ekintu kimu nti abaana essaawa zino bali kuba bali kusajja. Wena kikiro otya. Mukindekere.
wabula okeerewe. Just jam agenze nankwatamuko katinitini omanyi mwamwabimanyira mwamumanyi engeri yomuyitamu naye katinzi sabimanyire si bintu byange mitingi egenze etya Mitingi ewedde naye tewaliwo kisaliddwawo. Era mukyala mukulu wuli oli n'abaana be oba ogendayo abakubuuli ebadde mu meeting. abasibe bandeese wano ekindeese wano eno okumanya meeting biki ebivudde mu meeting basazeewo olumbe lwaddi that's all. Kale kyolumbe tegisaliddwa kubanga bakyanoonya kiraamu lwatubamanene ekiraamu balengeriirwabyamu Naye nga tusobola okuleeta mu meeting endala amangu ddala zikyo n'abeeramu. Okay. naye nga kyendabye kyeka obuzibu kyali kubanga ebyo tali bya myaka byali kiraamu. Naye nga muba tofa ayinza okwogerako ne bataata mwe bali omu taata Kafeero, taata mukulu, taata Katumba kubanga kati ebintu byonna bisigaza bamanyi ekyokukola n'ekyokoddamu. oyogera nange Mpadde manyi ngamba gwe. nze naate nakuvuddeko dda abange obuzibu bumaze okujja. Ate buzibu ki? Bwe bibanga ebibugaganya Ssaalongo byonna nga bwe mubimanyi nga teyaleka kiraamu nfunyemu okweyaliikirira. Nze byantabudde dda. Tugenda bikola tutya? Bibeera bitya ng'omuntu talaami? Temweraliikirira. Ekirungi ebyobugaga bya Ssaalongo byonna tubimanyi. Negye biri tumanyiyo. Mpozi ekizibu kiyinza kuba kimu. Kitya? Abantu Ssaalongo beereka abanja kati ffe betubanja. Tubafunye tutya? Va ku abo bokka be yali abanja naye ate waliwo n'abaali bamubanja nabo basuubira essaawa yonna basobola okujja era kitegeeza nti babanyina kubanga babanja ffe tugenda kubakola tutya. Leka ate naawe abo tetulina kubawa mwagaanya ogubalowoozaako. Wapa? Omuntu akubanja fe abatagendagenda ku mpewo tukowoole abeebule abeebweya ababanja mwenna mujje abo tubafeeko. Kyekituufu naye era wasigalawo ekizibu ekirala. Mukimanyi nti Ssaalongo teyaleka mwana mulenzi. Ekyo tukikoze tutya? Mpozi teyaleka mwana mulenzi Yadde Ye tekibanga kyekyamulemesa okulaama. oba oliawo. Wakwata. Ebiki bino? Wandiika tandika okuwandiika ate ndikuwobizaawo. Tandika eki? Kyengenda okugamba ky'oba owandiika. Nze Ssaalongo Ssekizibu ow'Emuyenga Kampala kuno kwe kulaama kwange. Namitala biki bino? Ogenda kuwandiika oba togenda kuwandiika? Nga 27 ogw'omwenda. 2029. Nze Ssaalongo Ssekizibu kino kye kiraamo kyange. Ebyobugagga byange byonna mbikwasiza omwana wange omulenzi gwe Nazaala mu Namitala. Ab'ekika mwenna temwamanya mwana wange kuba nali nzadde omwanga ate ye mulenzi ne mmuleka eri. Wandiika omukono nga gwa kisajja. Tewabangawo omuntu yenna ataataaganya ekiraamo kyange. Maama w'omwana oyo waddeeba okukozesa ebyobugagga byange nga bwe yeetaaga. Mulamu nze sibitegeera butegeezi kubanga mpulira nze njagala mmira omuntu zino ensonga zinemye okukwataganya n'akatono bwe kati. Mulamu sikwotala abaana abakulu Yenze naye kulagala buno obumalanja obwakajja bukutwaleko ebintu tekigenda kusoboka ekyo. kati nno kankuwa amagezi genda ku NASA okola obaga ekiraamu nze mbalinze. Mulamu ng'ontadde ku minzaani n'akisobola ekyo. ate minzaani ki tolinayo mwanya okeyeeka Mbalina genda obayitiremu ddiiru nze mbalinze sigwa mukazi
nze mwanyiraze yandaga gwe tandagayo mukazi mu teyandagayo mukazi mulala nze ndi kusaidiyo ate nga ndi wakika mulamu bw'obanga ogambye bw'otyo kangende nkola ekyo nzije n'ekiraamo ng'ojja kubeera wali mu meeting eneddako n'obagamba ekyo ekiraamo kituufu kankola ekyo ate oba nze nkuwadde amagezi bwekikole nze mwendi naye mulamu kankubuulireko bwe tutuuka mu meeting n'otabaako kyonyega toddamu okwogera nange kuba sijja kuddamu kwogera naawe obulamu bwange bwonna sisobola sigenda kuddamu kunyiga kigambo nteguula ekyo nkikugambye Sebo. Kiki, waliwo obuzibu? Obadde ogamba kinkuyambe muki? Sebo gyebale. Kale sebo, naawe gyebale. Kati sebo mbadde mbuuze wa Ssaalongo. Omugenzi? Omugenzi. Weewano? Weewano. Obadde ogamba kyali bayinza okutuukirira ku by'ekika kuba ensonga ezindi si za kika. osobola okumpitiramu kubanga Ssaalongo yali muganda wange ddala 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 ddala. Kibi nnyo. Olumbe luno lubi. Kibi. Kale omuntu n'akwesiga n'akuwa obuvunaanyizibwa n'akutuma yonna gy'ayagala n'akuwa buli kimu n'agamba ntuukira wano ntuukira wali. Omuntu obwatu n'afa abatategeera mu nsi ne basigalawo. Kyankola bubi nnyo kibi. Kyankola bubi nnyo obutabaawo ku maziika. Tewaziika kubanga twayise ebirango bingi nnyo ensi n'ensi neekulumulukka nejjeziika Ssaalongo. Gwe tewawulira wali tuddawo. Nali China ku mirimu gy'omugenzi. Omanyi nga tannafa namukubirako ku ssimu ng'ali ku kitanda naye kibi nnyo era. Konteyina ezi 5 konteyina mmeka? Bagenda zibba. Ate baani abazibba? URA bagenda zitwala. Ngezitwala wa? Ate andi tomanyi nti zaali za Ssaalongo anti za mugenzi. Tomanyi nti omugenzi yafa. Konteyina za Ssaalongo zaali zeetaaga. Tosobola bwe zibe za Ssaalongo. URA eyagala omusolo kati ani anaagusasula? Ezizijjayo mugenzi yaba alina okusasula. Akakatukole bwe nze mpitira ekiramu olowooza URA eyinza kwetaaga ssente nga mmeka? Naffe ab'ekika tusobola okwekubaakuba ne tusonda ssente ezo ebintu ne balema kubitwala. Bayinza kwetaaga ssente nga mmeka? Ekyo kituufu. Mwekubeekube ab'ekika. URA eyinza okwetaaga obukadde 45. Batwale. Babitwale. Batwale. Nze kyogerako kimanyi? Obukadde 45 tetusobola kubufuna. Nedda. Muzeeyi kati tukole tuti. Kuba kyogerako kati olabeka twekitegeera eby'emmaali. Emmaali gye njogerako eri mu bukadde 6. Obukadde 6? Eri mu bukadde 6. Akatukole bwe tuti. Ng'omala ofiirwa emmaali bwetyo mwekubeekube mufune obukadde obwo. Tusooke tusasule tuseku kavieti. Tukole bwe tuti. Ekyo tugenda kikola. Obukadde 5 ngenda kukiyimiriramu nganze. Ogenda kiyimiriramu? Nganze. Obukadde 5 mbunoonye mu lunaku lumu mpaayo olunaku lumu 2 mbunoonye mbukuwe. Kakati nga bwe noonya buli 5 manyi bagisinza bagamba abamesa abangi tegeesimira bunnya. Kakati ekyo njagala nkiyimiriremu. N'ekyokubiri nkwebaza nnyo. Omanyi abantu abamu omuntu bw'afa emmaali ye babbanzibe. Naye kati gwe n'ovaayo n'ojja okuŋŋamba ekigambo ng'ekyo oli musajja mu amazima nnyo. N'ekirala tubaakomera bw'okigamba. Sibaba tulina. Tukolagane nze naawe. Tukolagane. Nze nzekazi gw'oba ogamba. Akomala yenna gw'ogamba ku nsonga ezo. Okiraba? Kyekibadde kikuleese wano? Noonya wa Ssaalongo. Nze ensonga ezibadde zikuleese? Hayi no tugenda. Sigenda. Bamulekwa bannamwandu ne bakadde baffe mwenna abali mu lukiiko luno.
ensonga eno nkulu nnyo era njagala buli omu awulirize n'obwegendereza. Twabategeezaako nti olukiiko lw'abakulu b'oluggya luno lugenda kutuula lusalewo eggoye ku nsonga eno. Olukiiko lwatudde era ne lusalawo awatali kwekutulamu nti sabbiiti ey'okubiri mu mwezi ogwa Ntenvu ye Desemba olumbe lwa Ssaalongo lugenda kwabizibwa. Naye ate mukijjukire nti Ssaalongo teyaleka mwana wa bulenzi. Awo nno abaana ab'obuwala mmwe kennyini mwe mulina okutunula mu bakitammwe abato ne mulondamu ani agenda okudda mu bigere bya kitammwe. Ekyennaku kitammwe teyaleka kiraamu, kyandibadde kituyambako okusalawo eggoye. Mulamu, ekiraamo ky'omugenzi weekiri era nazze nakyo. Kiri tukirinako buzibu. Ku luli nali seetegese ne sikireeta kati weekiri kyekyo kituyambye kubanga ekiraamo wekiri bingi ebigonda kubeera ne luli twabuuza ani alina ekiraamo ekikulu kukisomera bantu buli omu akiwulire ate byankukutu si byanku era ndowooza kakisomebwe. Mulamu ekyange kiikino kyekituufu ekyo kyeyandekera ekyo. Kino kikye tuliko biraamo kituufu. Mulamu. Ekiraamo ky'omugenzi kikino kyeyandekera. owa biyekanga mazi Mulamu, ebyo ebiraamo byabo ekyoli n'ekyoli byonna bifu bafufululu bifu. Nedda maama tukola bwe tuti twakafuna kati ebiraamo bisatu biyinza n'okuwera 10. Tulina ekyannamwandu maama Namitala ne tuba n'ekiraamo ekyannamwandu maama mukulu kubanga era nze mukulu ekya maama muto. Nteesa nti ebiraamo bino tugenda kusoma kimu ku kimu naye senga tuzuulanga ebiraamo bino bikwataganye tugenda kuteeka mu nkola ebiraamo kye bigamba. Awo watya kyekikyo bifaanagana kikyo naye katutandike n'ekya mukyala mukulu nambeemu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2010 nze Ssekiziyivu Ronald mpadde mukyala wange ebintu byange ebitundu 3 byakuna kubanga twakola naye nze nali mwavu nnyo nga yalina era nga yannyamba. Ebintu byange ebisigaddewo mubigabire abaana be bokka. Ensene kubanga mukyala wange oyo namwagala nnyo, nalina empale emu n'essaati egi. Ate ne kino mukitegeere bulungi, nze ne mukyala wange oyo tetwawukanangako. Mulamu, ekyo ekiraamo kya maama mukulu kifu tekitegeerekeka. Maama wuliriza bwino, nze byensoma biri wano tekitegeerekeka. Era bulijjo ŋŋendayo ne mulabako mpola mpola nga mwe temumanyi ngeri y'akasoobo ebyo bye byange. Nze baawo mwagalwa maama wuliriza. Mulamu sikkiriziganya n'ebyo ddambi. Wuliriza ensonga. Nze baawo mwagalwa siri kulekerera ne bwe ndiba nga nfudde. Mulamu kanterere bulungi ng'era bw'obiwuliddemu ekyo ekiraamo tewali kyawukanako kubanga era yaŋŋamba ebyobugagga bye byonna byalese byonna bamu bwe biti yabimpanze n'abaana bange kubanga era sente zaali zange. Bisomye wano. Mulamu ndowooza okirabye kyenkugambye nakugambye ebyo ebiraamo by'owuliriza by'osooka okusoma bifu
Ani ayinza okulama ng'alama ekirama ekifaanagana bwe kityo? Oyo maama mukulu. Na maama mukulu. Eddame terisoboka kubeera mulamu bino. Twagambe tusome kimu ku kimu. Mulamu, newankubadde kimu ku kimu, ekyo kisusa obubbi. Mulamu, tewali muntu atakimanyaako nti maama mukulu Ssaalongo yagenda okufa nga tebakyakolagana. Nga yamugobadde oyo olw'obwamalayo mulamu. Buli muntu yenna yakireka. wasubiddwa ekyabadde mu meeting y'okukabyolube lwa Ssaalongo kale biswaza leka naawe byabadde bitya twanyumiddwa nnyo anti buli namwandu yaleese ekiramu nga tekifaana nekinnaakyo n'oliko ndabira oluyombo nebeerangira iye nga nasubiddwa nnyo tebalwanye eŋŋuumi yanyoose kyani kyoli ate nompulira kulwaina mwana mulenzi ndowooza oba olaba bannange nga binyuma biddamu ddi nabanawudde mbunkya bwetubaddayo eri meeting asankubulidde penkya tuddayo aba aha Ssentongo byose bikusanze kati kumanyiba malirenga nyamba ofuna omuntu ampa ssente njagala omuntu ampa ssente mu bwangu kale okutasukka nakwezi 2 ndaba obugujjanyo kikirwa ky'obugujjanyo buuzo si kubugujjanyo kale kwegamba ssente zo nzaagala kati kyobaokola njagala okadana mu butaano amangu ddala oli musingira ennyumba yange n'ente zange zonna taata ddiiru kyeyo osingayo ennyumba yo n'ente ezo zonna yali addiiru gwe biveeko nze njagala ssente kale olingenda namuddizaamu amagoba singa ssente zazimba kikyandibizeki tombuuza ebyo nze njagala ssente za mangu kati zibalikola bweki kwateko ogende mu bbanka ogiye ssente osinga ebyo ebintu byo naye bamanire ndababbi taata bajja kuba ate bya banka biwanvu nze ssente nzaagala mangu banka ate bipapula ate biki sina budde obwo kati omulina tugendeyo tugende ontwale nawe obuyisa kati kalineyiye ensonga ekunzisizza ebbali omanyi mulamu nze ndi ku sayidi yo bali kati wano buli omu ndabe nga gwe gwawuliriza kyoyogera buli omu akikkiriza kati mulamu nga njagala onnyambe mu kintu eki bwe baba basomye eddaame lyange nsaba oliwulirize ate era oliwagire na buli kimu kyonna ekiririmu okiwagire sinakutegeera bulungi anti kati ekirimu Ssaalongo olw'ensonga ekiri mu ddaame eryo mulamu Ssaalongo abantu abasinga bamanyi teyaleka mwana era ndoza nawe kukimanyi naye nga yamuleka ayirudde nze mulina kyalina omwana w'omulenzi kati yensonga nti eddaame eryo kyenkana ebyobugagga byonna byabiwa omwana mulenzi buli kimu ekisinga buli kiri ku mwana kati nga mulamu bwewa kusaidia buli kimu kigenda kukitegeera kati ekyo bwenkikola oba oyambiddwa otya ate nti wenyambira wewa olwokuba nti eddaame lino ebintu byonna kyenkana kuba nze nalitunulamu ebintu byonna byaweebwa mwana mulenzi ate oli omwana muto talina kyagenda kukozesa bintu ebyo nga nze kyenjagala bw'ompagira n'okkiriza nti eddaame eryo erireeteddwa nze lituufu mulamu nze ngenda kukwata enyika y'ettaka namba ndeeba kuba byonna ebyo biri ku mwana oyo omulenzi ngikuwa
mulamu nkwate ne mumba aliyenda kuzaba pangisa na kunkuweeko mulamu obulamu bwo bukyuke yesu lwakibuzise bali mulamu yogedde ye nange kyekyo naye kyennaku siyinza kulya muntu omu yogedde mbuulidde bulungi naye nendabanga bya bulinga bwereere mpozi ng'era omugenzi gw'owakanyiza kuba ye yawandiika eddaala awo ne neebuuza nti singa nze nalinafa nga kati nze mpisibwa bwenti nakyali nsanyusizza mba buliwa mpozi ng'owakanya mugenzi nti ye yawandiika ebitali bituufu mpozi nyamwekale kimuwunyisiza ekintu ng'ekyo badde sikisuubira kuva mu nalooza nti bali bannamwandu abalala bayinza okukola ebyo naye gwe banga obadde ondabikiranga omuntu naye kati gwe ng'ogutandisa okumpanya mulamu era sirina bukyamu kubanga omugenzi ye yaleka abiwandiise nange kwekwagala nkuzze ebbali singa kisaanye ekikulu kwesiriwaza kati bali bagenda obitwala ogenda kuba ofuniramu kwegamba kyo kirina kubeera awo tekyetaaga kufuna kakati njagale twogerere wano esente zona zifunye era bwafunye ya milioni 5 kituufu kakati kanoonya ate ziri balansi oli asigaddeyo ow'emisolo naye kyoba omanya kavyeti eno tugiteekako eba ya wiiki emu kasita zisukka wiiki emu bweti emaali bagitwala tofaayo nze mu wiiki emu ezo nja kuba nzifunye ojja kuba nzifunye niye omanyi nti nkolagana nawe naye sikumanyi linnya simanyi bakuyitaani sakutegeera bakuyitaani kituufu erinnya nze simatima moses clearing and forwarding import and export of goods from Guangzhou China Nagoya Tokyo Japan Dubai Abu Dhabi kasi oyogedde ebyo byonna kati nkutegedde kati nkolagana n'omuntu gwentegedde obulungi ekirala olabye otya nga bannamwandu ne bamulekwa mu kintu kino ne basobola ebbanga lino erya wiiki emu ne kiggwa mangu okirabye otya bamulekwa ne bannamwandu tobateeka mu bintu bino nze bino ebintu njagala mbyekolere nzekka bali njagala mbanjulire kiwedde ayi nekirala nawo bala bakyali mu maziga bantu bakazi batu basajja batu bakyali mu maziga kakati tebeetaaga ate kuteeka mu bino nze nja kukyekolera nze okubazza mu bino kati oba obongera nnaku kituufu wamma kituufu nze mbanjulira kiwedde kyogera kituufu tosobola kubazza mu bino bakava mu maziga tosobola kale kasita bwe kitobwa kigambe kati nsabira naziri nzifune mu budde butono nyinja kubanga nzikuwa kankulinyireko mu musaala ensonga pepe nyini pe tulina okuzimaliriza kubanga kikwatako ffe mubiwulidde ebiramu ekya namitala tekikwatagana mukyala mukulu tekikwatagana mukyala muto tebikwatagana ekiramu kati tukole ki buli omu njagala awe endowooza ye kiri kye tuba tukola kati katumba nze endowooza yange egamba nti okusinziira bwe tufunye ebiramu ebisatu mu bbanga ettono lino naye nga tebikwatagana nga tebikwatagana kindabikiramu nga wakyayinza n'okubeerayo n'ebirala ebijja bingi n'olwekyo nze mbadde nyina ekirowoozo nti tukiweemu obudde byonna bisooke bikuŋŋaane usanga tunaafunamu ebikwatagana tukirindemu gweobadde ogamba kisentungu taata Katumba ne batata musanyuse nnyo okuba nti mumpadde omukisa okubakola kinteese mu miitingi eno taata Saalongo nga tannafa olw'ekibasanzi kyeyantegesa naŋŋaana okukikeberamu era naŋŋaana okiwa omuntu omulala yenna paka ng'afudde tiwangaye mu miitingi ng'amaze okufa miitingi y'ekika nenjuka nkiwaayo nkibawo tata Ssentongo wali byeyaŋŋamba naye miitingi ezituula ez'ekika zonna nga tokireetanga kale nakuba nti bulijjo miitingi sizimanya tata nange miitingi zinguwako buvu temumpita naye kati mweno nategedde ate nali nakyerabira miitingi bulijjo ngwamu mbwe kubeera olukiiko luteekwa kuba lwe luno olw'ekika kati ogenda kirona bulonyi nkiina wano ekiweeyo
Yangano kibere bikirimu era sejo. Kirimu biki? Nange sima. Mbasaba mumpulirize bulungi. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'e12 omwaka 2011 nze Ssaalongosa Kiziivu Ronald ow'Emuyenga Kampala mutabani wa Kamulegeya Godfrey eyeebase mu Kimwanyi Gayaza Wakiso kuno kwe kulama kwange. Ebisoose bisengekeddwa bulungi nnyo ate n'ekiramu kikyali kijja. Nga tewali ankase era nga ntegeera bulungi nnyo nsazeewo nkole ekiramu olw'okwewala okuleeta obutakkaanya n'obutali bumativu mu famire yange nga nze yandibadde abaluŋŋamya sikyaliwo. Ngende mu maaso. Nina abaana 10 bonna bawala. Bannamwandu bali 5 wabula nga mu kiseera kino waliwo 3. Nina amayumba g'abapangisa Kololo. Nina essomero erya secondary Enaalya n'erya primary Ekireka. Nina eka z'ettaka 5 Empigi. Nina eka z'ettaka 2 Erubowa. Nina eka z'ettaka 2 mu Ndeeba. Ebintu byange ebirala nabigabira dda abantu bange nga amaka gembadde nsulamu n'amamotoka. Wabula amasomero n'ettaka ly'Empigi mbiwadde omusika wange. Ebintu byange ebisigaddewo ab'ekika babigabira abaana bange bonna. Nina omwana wange era mwagala nnyo. Bwe njagala nzirire mu bigere era akulembere banne wadde nga si wa mu ntumbwe zange. Naye abaddewo nnyo mu kaseera akazibu tanvangako. Era tewabangawo awakanya okulama kwange. Sirina muntu yenna gwe mpaddeko kopi. Nina amabanja. Mangi bw'obukadde bwa siringi 143. N'endala obukadde 122. Nze z'emmanja ziri obukadde 20. Naye era omusika bw'azijjangayo azigabanye banne bonna. Omusika wange si mulala ye mwana wattu Ssentongo Richard. Buli mwaka mulina okutegekawo ekitambiro ky'emmisa. N'amaliriza ng'ateekako omukono. Kitange Terumali. Kiki? Biki ebyo by'osoma? Ekyo kirako ki ky'osoma? Kiki ky'otalaba naawe? Biki ebyo by'osoma? Kisoma kati ebintu bisome mu bwenkanya. Ng'oyinza otya okuŋŋamba ng'oyo ye musika? Nze akyusiza bwino. Banna. Ekyo ekiramu bwe kirina okuba. Nze sirina baana. Saagala baana. Saagala baana. Taata, kasooka kubuuza. Omwana omuwala tasika. Ngasika wa. Buuza abawala tabasika. Ngasikira omusajja. Tobonziramu. Ngasikira omusajja. Naye ate abantu tubeereko beerufu. Ngere mambo zayinza sikira. Kwata wisomere, kwata wisomere. Nkugambye ngasikirani oyo maka galeeta. Asikirani. Saagala kubyuka mwemwe abantu b'ekikano. Kati anenyanja. Wakubyo obubali. Nenya kiramu tunenyo nakisomye. Mwimuka tugende babiri. Tebalina gye balaga. Abaana bafe. Mutuule. Mubanda bisasula. Mutuule wange. Mutuuze obubuto wange. Kamba buulireko. Tewali agenda kuba bintu bya mugenzi nga bwe biti. Ezo sente zange. Ezo sente zange. Mwene emizi batumye mukanudde amaaso mote. Temusobola kukola byammwe. Temusobola kukola byammwe. Obubbi obubali. Mujjudde n'emmongoze makagaleeta mugitumyawo naye tudde. Oyagala byammwe. Mwana kambuza mpole bikojo. Muwulire ggwe.
ebyo ebintu byange gwatamanyi ebyo ebintu byange ojja kunsongola mu maaso nja kukwatamu ddala nja kukwatamu njagakwatamuwulire nja kukukwatamu mwenna embizi batuubye wabula mukanudde amaaso mutte mulinda ebintu by'omufu mwagala bibba mwaliyo nga alikola naye temulina amagezi embwa zino mbwa za ku kyalo bonabo bakulu bakigabakulu baekika obubi obubale temujja bikwatako nga nzintaliamukamba mulireko mbumbu ya musika bamanyira kwerega bwerezi nkwerega oyombe sanje simpisiza bubi nnyo yekalisiza kwani kinyiiziza nnyo n'atuvuma okunvubanza ate yali envumye naye nga kiki ekimutuusa okutwefungulira kwefungula kimubaana andaga kiki ekirabanga naye bwe yekalisa akutta abaana abatwale babadde bagenda kutufumbira mmere basajja tulabye nnyo muganda wange gyali amanyi nti yaleka omukazi kwekyankana bwekyanze ajja azonga n'akalamu kalamu kyako byona byabubbi atanyiyenze naye ebyo bikyali awo ku biramu byonna bye twabafuna ebiweze bina kati ekiramu kino ekisembyeyo ky'omwana ono Sento mukyaleese kino kyekino kikume bulungi kubanga biri byonna tebirina na mugaso tewali kuwananya kyekiramu ekituufu nyina ensonga zange jjajja ensonga esooka yensengeka yaakyo embaga gye bakibagamu Sento ng'ondudde nga mwekenneenya si ye muntu gw'ogamba nti mugezi talina magezi gakola kiramu ekyo tugambe nga abadde ayagala kulimba okwekomya emaali talina magezi gajingajinga kiramu ekyo nze era nfunye okulowooza nti muto wange nga tannafa kino ekiramu akikolera mu balooni engeri gyekisengekamu naku za mwezi teryankase olabira ddala kituufu n'ensonga endala ekifuula ekituufu singa omwana ono yayagala okukijingirira obanga waliwo omulala ayagala okukijingirira tewali muntu ayinza kwagala kujingirira abajingirira bonna baba bagala kubba bintu byamugenzi byanfuna naye tewali ayinza kwagala kujingirira neyegabira amabanja kino ekiramu kituufu omwana neyegabira obukadde 10 omusika abusasulanga kiramu kituufu nnyo abadde tayinza kwegabira amabanja ate akolabika kulu obukadde n'obukadde neyegabira 10 neddamu neyegabira 10 nti omusika alina okugasasula ate nga maze okitegeera nti ye musika okitegedde kubanga singa omusika abadde mulala n'agamugabira oyinza okugamba yakiyingire naye ye musika amabanja gamuli ku mutwe musajja wattu agetuumyeko n'olwensonga eyo tugende n'ekiramu kino ensonga endala tubadde tukeereye olw'okuba tubadde tubuliddwa ekiramu ekituufu kati nga tufunye ekiramu ekituufu tusangule abantu amaziga ebintu bitambuli januari tali wala tetulina kuyingira mwaka mupya n'amaziga okimanyi wane waffe kyekyo lwaki sitambuza olumbe otambuza olumbe badde nga mantawandikiremu okutambuza olumbe mu mitendera tewali buzibu kuba bwiritegedde ndabawo olunyiriri okitegedde nve kuwa olunyiriri ndabawo omutuba ndabawo essiga kasolya nga twabya olumbe tewali buzibu kyokozi amagezi wagajjirwa wajjewo amagezi agakoze akalaamu ne kajjayo ensonga zonna nze mpulidde nga njamuse kubanga ekintu kyenyini kyetulimu kyekyo muzeeyi agamba ki oyo ye yateeredde edda mu ttanka teyeekyusa musanyufu muzibu yatandise nadde okutambuza olumbe mu bakulu b'ekika bakira tulinda bulinzi kufuna musika bwe papa olumbe lutandika okutambula wakoze ekintu lwakuba neeraliikiriddemu ekintu eki
kubanga Ssentungu amagezi go nga manyi guno omutwe gwo temuli yadde akapejja gwakula bukozi nga wojjo naye eyakubuulidde bwe bakola ekiramu yagenda okubyogera atuleetera obuzibu asobola okubyogera netufuna obuzibu. Taata Katumba beera mugumu. Nze nalabako bakola ekiramu n'enkiyiga bulungi okuva olwo oli mugezi sina muntu mulala gwekola ki oli mugezi wakoze akalaamu nze kansanyusiza kana akalaamu kateeka okutambula sebo boosi neweewa ettaka eryakula ne liwula amasomero nze wampadde kaki nawe otandikeko otunda lindako ekaze ettaka mmeka osinikiranga nnyo ku biweegabidde byonna nze eka bbiri bwe ziti ate okoze ekikirya kale bbiri bubiri bwe ziti oyagala kuweta siri waliriri naawe kwata essomero lya sekendari olimpe kusigaza primary Katumba okujjako naawe nga tosiima busiimi soka ombuulire owulidde ng'ekirambo kyogera nti waliwo obukadde bwa ssente omusika bwalina okusasula kale oyagala abantu babasasuza eki so nga nange sennaku zijja mubasomera ngaosasulanga tebamubanja naye gwoligobe kabira kirabe bini mabanja ki mbulira mabanja ki mabanja owulidde nga gasomye mabanja ebintu byetupanga obupanza ate nange ompangiremu mabanja kyagala mabanja kiyogera amazi oliyo banja noldiranga ekiramu tupanga bipa kati kale ngenda biri nyamwegere n'akalaamoko nkagobye akalaamoko nkagobye tokaza sigenda nakaso akalaamoko nkagobye Muzeeyi nze sifaayo ku byonna bye musazeewo oba ki mwabamanyi naye lwakuba siwuliddeko omwogera ku bbanja lyange Nagawa naawe obanja iye muzeeyi kwata kimanyi nti nno ebbanga lyonna taata lyamala ng'ali ku kitanda nzaali ng'ateekamu ssente ekyo nkimanyi naye munali mmanyi tiwali ojjanjaba kitaawo bwe kyali naye okusinziira ku ngeri gye ndabamu embeera engeri gyegenda mu maaso abantu bonna ndaba banyiivu bakanudde amaaso nange kokusalawo ezange muzimpe nzeetaaga zo ziri mmeka 120 100 mu ameka 20 kyokka mu butuufu ddala taata tali feya nenewaayo nezigaane ne Uganda mujjanjabe nembeera nga nteekamu ssente zange watali kwekkaanya wadde n'akatini kyokka n'atampayo wadde akaziga akamu bwe kati nakwata byonna ebintu nabiwooli simanya omusika talina mwana we nze zange nzaagala muzeeyi ekyanzigya e Bulaaya komawo waneeno okujjanjaba taata wakola bulungi ng'abo bonna abeeyise bannamwandu oba abeeyita bannamwandu baagaana omujjanjaba era nze taata ebyo bye bagamba nti simanya awummule mirembe nze tajja awummula mirembe tajja biwummulayo mirembe okugjako obusoosezi obumujjudde mwana wange Nagawa kitaawo muleka awummule mirembe muzeeyi wesse mu bigere byange ofiiriddwa omulimu gwo okomyewo waneeno kujjanjaba taatawo wabula mu ddaame lye talinaako kantu wadde n'akamu kakuwadde nze taata kye mba munkolera kiri ekintu kimu mutuule wansi mwesootinge ezange nzaagala
there is only one day wait. Kaviete gweko. Kaviete gena kugwa. Igina kugwa. Kakati mpozi wagamba chetaisa sente ka. Obukadana. Era bane bidawute byenga. Singa badde salo. Singa bino biredewa. Nenda tofayo. Buli kintu kigenda kugwa. Okiraba kakati era nategese obukadaga. Okiroba wako Yesu ate bagindeko. Webale nnyo. Okiroba wako Yesu. Tewaliwo mutabani wa Salungu kuba mulekwa alina ku ssente. Njagala okutegeeza abaana tobateeka mu ebyo. Abaana bonna nawe olina bannyonnyola nga tumaze okwogera naawe. Bonna baavu bazibu ate nze mbalyamu. Kiraba tebalina. Ate guno omutabani gwempulira ali mu Amerika. Omutabani? Waliwo omutabani gwe bagamba ali mu Amerika. Mu Amerika teri si mutabani. Muwala. Salungu teyaleka mwana mulenzi n'omu naawe. Alinayo muwala. Bulijjo omanyi mulenzi. Muwala. Nakati tofaayo. Nze nja kyekolera. Katugende nkozirye emiliyoni 2. Kiroba wako Yesu. Twangu. Mwana wange Sento. Luli twayawukana. Twayongera ne tuula ne bannange. Tutunuulira ebiramu byonna. Ne tulaba ng'ekiraamo ekikuwa obusika kyekiraamo ekituufu. Guma, mwana wange guma. Naye gwe taata gw'olaba naabisobola oba bafunire omusika omulala. Va, kale va. Gw'olowooza Ssekiziivu bwe yakolera ekiraamo n'agamba nti gw'onsikira. Yali tamaze kutunuulira abantu balala. Baganda be tebaaliwo. Gwe mwana wa Buganda weekabana babaganda babala tebaaliwo. Abadde atya. Guma masajja ojja kusobola. Yalaba nga gwe mutuufu. Twagala muntu mwesigwa nga ggwe. Atali muyaya atali mubbi. Ojja kusobola guma mwana wange. Kati olwo okuze. Wabula okusomoozebwa kw'olina okuba nti omuntu gw'ogenda okusiira si yakuzaala. N'olwekyo omulimu gw'okukumaakuma baganda bo bonna abo abalala bazaala si mulimu mutene. Era nze babange omugenzi nze ndaba yalamba bulungi omwana oyo Ssentungu. Omwana yamulaba nga yasobola okulabirira banne obulungi. Anaasobola? Ajja kusobola. Naye nno ekizibu ekirala ekiriwo Ssentungu waliwo ebbanja era lituddeho nga bwayasibanja Nagawo. Nagawo. Ono omwana w'omugenzi yali ebweru. Ate ezo zajja zitya? Nti yazikozesa kujjanjaba kitaawe. Dawo nabo batulekese. Obukadde 12 ne bugenda ku muntu ate n'afa. Olwo abasawo baali bakola mulimu ki? Jjajja ate ekyo oli mukyama. Obukadde 12 osobola okugenda ku muntu ate n'afa kubanga okufa okuba kuzibu. Naye baba bakujjanjabisa kawumbi osobola okufa. Mpozzi kyendabawo kati ekirala. Nze ebyange mbitambuza bulungi. Era jjo nabadde kusiga. Wesiga ne mulaba. Era n'atukkiriza tugende mu maaso. Nampe ebbaluwa egenda Kasolya. Era wiiki ejja njagala kugenda Kasolya. Naye mbadde njagala bitambule nga nammwe eno mukola ki mutambula. Era mbadde nsaba kati fe abali wano n'abalala be mulabako bonna buli alina kye yeetema akireete mbe nga ntambuza biri nga neeno bitambula. Nsonga zitambula. Olumbe luggwe. Weewaawo. tusobole okuwabira ab'ekika. Ab'ekika bagenda kutwala ebintu by'abaana baffe byonna. Ekyo tekiriyo okugamba nti omuntu atali mwana wa Saalongo aseke nga n'ebyobugagga byonna yalinako buvunaanyizibwa. Bwekyo wali okirabyeko.
abantu bwe batyo okusikira omuntu nga si yamuzaala aba asikidde musaayi naye bagamba batya mbuno nga n'ebyokugagga byonna yalinako okufunana kiba tekiriiyo nze era kyekindese malomukulu naategala tufuuka omukulu tusobole okuwabira ab'ekika kubanga baba batwala ebintu by'abaana baffe Mama, ebibimba bika. Nze nakwewuunya. Wenanga obusungu bukulinga obusungu bbuba likulinga ebbuba wenna n'otuyira oti nga munayo ekikwewuunya nga n'omuntu gw'okolerako ebbuba yafa dda naye gwe obusungu bwagala kwabya wonna otuyidde oti mama mukulu mwekyo kyonsaba kunsonyiwa ekyo kyonsaba kunsonyiwa oba byaliwo ebyo binabivuddeko kati saawa zino njagala tufuuko tugende mu kooti tuwabire